AMAWULIRE ku 90.3 BT Fama. Basuza otya yonna gy'osinzira okutuwuliriza amawulire ag'obudde buno omukago gwa Bulaaya awamu n'eggwanga lya Bugirimaani nga kugatta eggwanga erya Norway bakwataganye ne gavumenti ya kuno mu kaweefube okutonderawo abakyala abawera 1.5 emirimu naddala mu by'obusuubuzi. Okusinziira kwakulira ebyokugaba emirimu n'obukugu mu kitongole ekya GIZ Donald Agaba abakyala bano 1.5 bamaze dda okulondobwamu era baweereddwa obukugu obugenda okubayambako okuvuganya n'okukolera mu kusoomoozebwa nga beeyambisa obuyiiya ne tekinologiya owa digital. Waliwo abakiise mu Paliamenti abaagala gavumenti ekomye ekyokusonyiwako amakampuni agamu emisolo naddala agabagwira kiyambeko okulwanyisa obulyake awamu n'okutaatira ku nsimbi. Kino kitunuuliddwa okuyambako ebyenfuna bya kuno okutambula awatali buyambi n'obuvujjirizi olwa bbanka y'ensi yonna okusazaamu okuvujjirira Uganda nga bwe yalangirira gye buvuddeko. Kati ababaka okuli owannaka wa East Ronald bali mwezo nsubuga awamu n'ababaka abalala bagamba nti kino kigenda kuyambako eggwanga okufuna embavu awamu n'okwesonyiwa ensimbi z'abavujjirizi eziriko obukwakkulizo ng'agamba nti kino era kyakuzingiramu n'okusala ku kwejalabya n'ensaasaanya ennene omuli n'okukendeza ku muwendo ogw'aba RDC baminisita ng'akwogatta ebifo ebirala. Omubaka w'essaza ly'e Bamunaanika Robert Sekitoleko aliko omukugu gw'ekiwandiiko gw'awandiikidde ekitongole ekiddukanya ekibuga ekya KCCA mwayagalira ekitongole kimuliyirira ensimbi obukadde 25 olw'ebisago bye yafuna bwe yagwa mu kinnya wakati mu Kampala bw'atyo n'akosebwa okugulu kwe okwa kkono. Omubaka era yeerayiridde okutwala KCCA mu mbuga olw'obulagajjavu ne batuuka n'okuleka ebinnya mu kibuga Kampala nga byetadde. Amanti obuzibu buno bwamutukako ku lunaku lw'okuna sabbiiti ewedde bwe yali asala oluguudo lwa Yusufu Lule kumpi ne Garden City mu Kampala era ng'agudde mu kinnya bw'atyo n'akosebwa okugulu kwe. Omubaka agamba nti yakoma kukosebwa mu kugulu kyokka wabula yaswala olw'abantu okumukuba olube ng'omubaka wa Paliamenti abaamulaba ng'agezaako okweyoolayoola okuva mu kinnya. Ali waliwo omuvubuka wa myaka 23 ono asazeewo okweyimbamu ogw'akabugu ne yejja mu budde ono yeetidde ku ttendeke ery'ekyambogo ng'alese akabaluwa akalaga nti essuubi limuweddemu ng'alaba si wa kugaggawala. Omugenzi ye Francis Bagumya ng'asangiddwa alengejjera ku mwaliro gw'okubiri ogw'ekizimbe ekya CLO ku ttendekero ery'ekyambogo. Ono abadde mukozi mu kampuni eya CK Associates and Construction Company era ng'alisa akabaluwa kwatadde obubaka obulaga nti yakisuubira nti anaasusa emyaka 23 nga tannagaggawala mbukale n'ekitaawo olw'okuba nti teyamuyamba bw'atyo n'amulekera ensi takyalina ky'agyagaza. Bwe yabadde ag'enkya ya leero nze Tom Mulondo.